Okay, muri mchaje muso kwanga mutugoberera amanya gangenze waso Emmanuel Uganda lifestyle gwe mukutu kwe tusinzira mu subscribing mwongere kubanga mutugoberera abagala kola internship is a TV presentation video editing production camera work kuba ku namba esimu 0707 9 mukaga nkaga munana atano mubiri ofuna okuyambibwa kigenera student ate Biva Organic ku Just Computer Center level 3 waguru Dr. Senjobe akujjanja obulwadde bwonna obukuluma gwe mugabo nti Emma yansindise wano bajja kujjanja obulwadde n'obukuluma bwonna tukozesa natural health care products bibala bine bya bulijjo byakozesa na kujjanjaba. Okay, kakati katugendeke wa Rema na makula ne Kenzo all over the weekend yabadde birthday y'omwana omuwala Maya ejo mwagimanyako Maya nga weze emyaka gye 8 Mayono ye first born wa Kenzo gwe yazala mu mukyala gwe Tracy naye ne baawukana mu bwangu ddala ekya mukyala Kenzo no ya so ono gwe bayita Rema abaddewo yabadde ngalabirira Maya for the last 4 years katugambe myaka giseke ena ku 5 abadde nga mikono gye nga yamulabirira yateeka mu buli kimwe kyetagisa okubanga omwana abeerawo era omwana oyo Maya amanyi Rema nga mama we owaddala bwato bwakituwala because yabadde nga amulabirira obudde obusinga n'omukwano gwe n'omwana gwalina guva wa Rema okusinga era ku weekend yakoze ng'omuzadde n'amutwalako out ne balyamu ka ice cream ng'enkola bwere ya bulijjo ya birthday era agafulumye mu nsonda eyo gali nti yafunye n'akadde akwogerako ne Kenzo okusimu kyanga baawukana ne boogeraganyamu nga taata azaala omwana ne guardian akuuma omwana oba maama w'omwana omuto currently era namuwishinga happy birthday messages emwalabe zitengana ku social media ekyanyusiza abantu abangi ennyo naye mu kubaka Kenzo bwe yabadde Rema yamugambye nti Rema saagala weerabire nti gwe maama woyo omwana era omwana akwetaaga mulamu we njagala ojjukire nti gwe tozala mwana biologically naye ng'ate Rema gw'ofudde omwana okyali namugambye bale mwagala genda maaso ng'oyagala nnyo Maya kubanga naye akwagala era amanyi nti gwe maama waaliwo. So it was a very good message from Kenzo ng'agamba Rema okwagala ennyo Maya asigale ng'akyamwagala although bino ebyabwe byabakulu byaggwawo naye atwale Maya ng'omwana we kubanga obulamu bwa Maya bwonna obusinga amanyi Rema nga nnyina. That's good. Kirungi nnyo era mukyala Kenzo kye bakusabye Rema kye bakusabye ky'oba ogoberera olabike nti kyokka ky'oyinza okukolera Kenzo kati kwe kwagala ennyo omwana we nga bw'atugambye nti gwe gwakuza amaanyi. That is it. Nze waswa Emmanuel mpoza abagala internship kuba ku 0701 96 68 52.